Televu mukadde kano kenyini twegattiddwako omusumba Nsanda Richard agenda kuba tutwalira ddala tutegeeza biki ebiri ku mmeeza y'omulabirizi, biki ebiteekebwateekebwa omulabirizi ne maama bafumba ki mu CFC wano Emmengo mu Kisenyi. Sebo tusanyusa okulaba. Balamuseeko. Balamusizaako nnyo ekiramusa kibeere Mukama waffe Yesu Kristo. Ate neebaza Katonda olw'enkya y'olunaku olwaleero okuba ate nga nsobodde okukyalako program eno Springboard. Ekyo kyebaliza Mukama. Amiina. Mukisa gumadde sigufunangako. Wow. So amanya Nsanda Richard ntera obbagamba ab'oku TV tibuli wondaba nga nzize mu ddiiro lyo maze kuwa updates okuva ku mmeeza y'omulabirizi David Kiganda. Era ensonga lwaki ndi wana makya g'olunaku olwaleero. Ne ku mulundi guno updates ozireese? Nzize nazo. First things first. Ki ekigenda maaso? Tusooka okwebaza abagoberezi bonna abazze obungi ennyo gy'omu Sunday service, mu main service ne mu services zaffe zonna. Omulabirizi antumye mbagambe nti beebale nnyo, beebalire ddala n'okulisaayo omulabirizi bazze bangi nnyo. Manyi Omuganda agamba weebale amala ebintu ayitanga naawe. So omulabirizi ng'akulabyeko akawala webagamba Abaganda. Amiina. So omulabirizi abeebaza mwenna abasobodde okujja jjo mu Sunday service. Ate era kati olunaku olwaleero ate tuze n'ekipya. Tubadde mu life changing week. Tennaba kuggwa ekyagendera ddala amaaso. Kati ate omulabirizi ke yakomyewo ne maama mu nnyumba mwe bali ate kigenda kubeera kisufu nnyo. So kati anaasubwa wenenyanga weka. Wiiki eno ani agenda ogituyisaamu? Taata yennyini. Taata mu nnyumba mwali. Ate taata bwe bagamba nti taata mu nnyumba mwali kitegeeza wiiki yonna tugenda tutambula naye. Kigenda kuba kisufu. Gwe yantumye mbagambe abaagala amafuta g'okulya amawanga ekisawo ekiri gye yatuwadde obujulizi engeri gye yafunamu visa emutwala e Brazil nga kyewuunyisa. So ekisawo ekiri ekyokulya amawanga jangu olunaku olwaleero mu lunch hour. Lunch hour eziri etandika ssaawa 6 paka ssaawa 8 Monday to Friday olwaleero. So tetusubwa. Oluvannyuma lwa wiiki eno mukyusa bulamu biki ebirala ebiteekebwateekebwa mu CFC? Nga tetunaba kuvaawo ennyininyini olunaku olwaleero tulinawo saavisi eyitibwa Mukutula Njegere etandika ssaawa mwezi wa kawungeezi paka ssaawa 7 ez'ekiro. Sister brother jantukutula Njegere obulamu bwaffe tebujja kusigala kyekimu. Ate era njagala okutwala omukisa guno nti tetuli mu gwa 7 naye ng'ennaku z'omwezi 26 meka? Nga 26 kidde mbakiwulire. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu. Leero 13. Tubulayo meka? Ebula si 12 tezikyawera. Tugenda kubeera n'olukungaana oluyitibwa Annual Ministers Conference. Tugenda tandika ennaku z'omwezi nga 26 paka ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana. Basome ne banya bonna olukungaana lujjidde ekkanisa. Bwe kutwogera ku kkanisa tuba tetwogera ku Christian Focus Center wabula tuba twogera ku mubiri gwa Kristo. Ekkanisa yonna mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna. Bw'otegeera nti olukungaana lwa nsi yonna nti bw'otunuulira line-up y'ababuulizi abagenda okulwogereramu waliwo abavudde South Africa, waliwo abavudde Brazil, waliwo abavudde mu America ne Uganda. Kitegeeza nti mubiri gwa Kristo okwetooloola ensi yonna. Erifa ate abaweereza kisufu nnyo. Naye bwe tuba twogera ku baweereza ate gwe omusuubuzi togamba nti ate nze bandise ebbali kubanga naawe eyo mu busuubuzi gy'oli oli muweereza. Maama taata oli muweereza. Abasomesa kugamba lukwata ku bantu bonna. Naye abaweereza ate ab'omu kkanisa ate tulinayo akaffe kye ak'enjawulo. Njogera eri omusumba omusumba ndaba ekyalunaku lwa mu Springboard nti abaweereza abo abakutawaanya baleeta ennaku z'omwezi nga 26 paka ennaku z'omwezi nga 2 nti tubeerawo ne 16 esooka nga yo yabaweereza etandika ssaawa 3 kubawagala bamanye ki kye balina okukola wa eddi n'ayitanga naawe nti etandika ssaawa 3 paka ssaawa 5 ez'okumakya then ssaawa 6 ne tugenda mu 16 esooka
etandika mukaaga paka saa 9 Ey'abantu ebeera bonna. geno abantu bonna ebeera geno so mukaaga paka saa 9 ne tu breakingamu ne tugenda ne tufuna ku lwendo lw'amazzi saa 10 ne tukomawo era eyo yonna ebeera y'abantu bonna. Ebyo tugenda kubeera nabyo buli lunaku okuva nga 26 paka ennaku z'omwezi nga 2 kitegeeza ze nzingu 8 zennaku 8 so kitegeeza ki n'oba ovaako walako omusumba oyinza okuba nga ekkanisa ye eri walako teri wano mu Central Region naye ng'obukako like Hoima like ewalawalako noba ofunayo abaweereza basatu bokka nojja nabo ne mubeerawo wano be bajja okuddayo basomese bannaabwe ekyokukola. ate ekirungi kya kino ekintu nti obeera osomesebwa abantu aba international ng'ogyeko ekyo baludde mu buweereza kyayogera akitegeera ate kisinga okuba ekikulu si byakusasulira awo kyabwereere ekikulu kwesitula gw'ojje abantu batwala sente mu Bible college Bible study bakole ki basome naye ono kisooka agenda kusomesa ate kyalimu teriyo kya muwendo ng'omuntu waliwo omuntu akusomesa theory naye nga mu practical takirimu nga tabimanyi ndaba batanafumbirwa ababuulirira kati oba oyogera biki byonna babirabye era bye balimu babimazeemu emyaka bamanyi. Omusajja ayimiridde emyaka 4 aweereza gwe gwasomesa olina emyaka 2 kugwe naye ani yeetaaga munne ani yandisasudde munne kitegeeza kufu twandisasudde naye omukisa guli open so tutwala omukisa guno okwongera okwebaza omulabirizi olwo tuteranga mu programu nga zino nga zabwerere era kyentwala mu ddakiika eno esembayo abaweereza mwenna mbakubiriza mujje mubeerewo ate ku luno olukuŋŋaana luno omutwe mulungi nnyo nti wabeera ku luyi lwaffe omulabi waffe yaani Baruumi 8 olwasatu mu olumu so jangu Mukama ajja kuwanya omukisa gw'omanyi ky'oliwo omulabirizi naye Katonda ye yateeseteese dda mu linnya erya Yesu. Saagala twerabire nti ku lunaku mu biseera ebyo byennyini 26 guno paka nga 2 tugenda kubeera ne Prophet Ebenezer Akonai. Is a main speaker. Ye mwogezi omukulu mu lukuŋŋaana olwo agenda kubeerawo nnyo. Tugenda kubeera ne Bishop Levis Linza ava South Africa. Tugenda kuba ne Bishop Sam Musepa naye ava South Africa. Tugenda kuba ne Bishop Sherry Price Apostle atera omwami n'omukyala abava mu UK so bagenda kubeerawo Apostle Samuel Kasanka the prayer tank agenda kubeerawo naye mu bujjuvu wadde ng'omulabirizi ne mama be bategese naye nabo bagenda kututwalangamu. Amiina kanderezemu Katonda nti waliwo abava mu America omwami n'omukyala Sherry family bo bava America. So tusubwa abaagala obunnabbi nanti kyova olaba nti omwogezi omukulu mu lukuŋŋaana olwo ye Prophet Ebenezer Akonai abamulozezzaako bamujulira bakitegeera bamanyi wabadde amuwulira obuwulizi omukisa gukomyewo. Abaganda bagamba nti oyogera nga ayogerera erimba ejjebbi muyogera bingi naye olina okukakasa tiwadde ebbi naye rimba ejja gwe mulaba mu mbejja ono so Prophet Ebenezer ebyo byeyogerera si wakwogerera nnyo ebyo bannayuganda babitegeera bwe twogera nti Prophet Ebenezer agenda kubeerawo baba bamanyi kyekitegeeza naki kyakola naki kyali maaso ga Katonda basiibule kubanga abantu bangi nnyo obunabbi babufunye ate era ne bubeererawo ddala tusembyeyo kulya mbaga ya Silivia akitegeera ebyo yamalako ebyewungula. Amiina so twebaza Katonda olwa conference eyo nziramu kubiri genda kuba ennaku z'omwezi etandika ennaku z'omwezi 26 egwekerize ebulako ennaku 12 egwekerize ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana tosubwa twesinkane mu lunch hour life changing baddiremu amanyi Nsanda Richard kale tweyanziza akadde tweyanzeege byebyo tugenda kuwumulamu katono nnyo mwanyinaze hazikitunza akomewo n'akanyomero kaffe akansonga ku nsonga nga bongera okulambika ensonga ya kulonda kwerosibwa egenda okutambula tovaawo nze Munasengo Mary Namirimu.